Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba wenjogerera nga yadduse dda mu ggwanga Uganda nga yeeyolekedde dda eri e Kigali ewa munywanyi we Nfanfe mu Rwanda Paul Kagame. Ensonga emututteyo tennategeerekeka oba ensonga emuddusiza mu ggwanga tennaba kubanga etegeerekeka, naye nga amawulire agatambula galaga nti nno mbona agenze kwongeza kugumya enkolagano ya Rwanda ssaako ne Uganda. Abalala bagamba nti agenze kunyweza ties enkolagana wakati mu sanctions ezigenda mu maaso ne isolation okuteekebwa ku ggwanga lino erya Rwanda. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ng'ennaku z'omwezi 2 March 2025, Uganda Chief of Defence Force Jeno Muhoozi Kainerugaba yalabiddwako ng'ayingira Rwanda, era eyo gye yatuuse n'ayaninizibwa Defence Force RDF Chief of Defence Staff Jeno Mubaraka Muganga nga mutabani wa Special Military Advisor to Uganda President Yoweri Kaguta Museveni. Muhoozi okukyala kwe kugendereddwamu mbu okubanga bagenda kwogera ku military and diplomatic relations wakati w'eggwanga erya Uganda ssaako ne Rwanda mu kaseera nga Paul Kagame ow'e Rwanda agenda mu maaso n'okuba nga afeesinga kye bayita increasing international isolation ssaako ne sanctions, ng'amawanga gonna gamutaddeko akazito. Paul Kagame tulabwako ate nga Jeno Muhoozi Chief of Defence wa Uganda abiteekamu engatto n'ayolekera mu ggwanga erya Rwanda mbu bagenze kunyweza diplomatic ties. Mu kano akaseera twandigambye nti kituufu Paul Kagame diplomatic ties kati azeetaaga nnyo kubanga tuba tutunuulidde amawanga agasinga gonna ag'ebweru omuli United States, Belgium, Germany, France, omuli European Union gonna gamwabandoninze. Otubanga tukiraba gamutaddeko isolation, sanctions, akazito ke bamutaddeko k'amaanyi. Juzi era baavuddeyo ne bafunamu obutakkanya n'eggwanga lino erya Belgium, era nga tulaba nga basazizzaamu diplomatic ties zaabwe n'eggwanga erya Belgium, era nga buli muntu yeewulira munne nti buli mutuuzeewo ali mu ggwanga lyange akwatemu obubwasibemu agende bave mu ggwanga erya Rwanda. Ne Belgium n'egamba bonna ab'e Rwanda abali mu gundi eno bagenda kubeera nga basibamu obwabwe basobole okuba nga bagenda. Era nga wenjogerera bano eggwanga erya Rwanda n'erya Belgium kati tebaluma kambugu. Rwanda yeesanze ng'eri ku pressure ey'amaanyi okusinziira ku mayengo ga sanctions n'envumbo n'akazito bye batuuzizzaako eri eggwanga erya United States, Canada, United Kingdom, nga batagetinze amagye ga Rwanda ne ba government officers ba members abali mu kabinja k'abayeekera bano aba M23 nga bo bagamba nti bagezaako okukatinga deals n'abayeekera era be bamu ku bagenda mu maaso n'okuba nga babaakinga abayeekera bano abali mu Democratic Republic of Congo. Belgium yo yagenze mu maaso n'okuba nga eteerako ddala akazito ak'amaanyi era n'esazaamu ne diplomatic relations mu Kigali wiiki eno, era bba enkolagana yaabwe tekyaliwo. Era twalabye nga Paul Kagame awa essaawa 48 okuba nga Belgium ejja abantu baayo mu ggwanga lyayo, badiplomats bonna ebakwate ebaggyemu kuba enkolagana yabadde eweddewo. Kati Chief of Defence Force wa wano Jeno Muhoozi Kainerugaba
ndowooza ze zimu ku nsonga ze yagenze okukwasaganya ezaamunywanyiwe Chaka yagenze kubatabaganya basobole okuba nga baddamu okolagana n'eggwanga lino erya Rwanda. Ggwe olowooza ki? Kwanirizaako mu comment section. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza ggwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna ggwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako ggwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo nnamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire ggwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo ggwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakubba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko ggwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso,
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubata na subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.